Good morning Uganda. Mwasuze mti abalungi abatulaba. Olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 21 tenga olwaleero is National oba International World Forest Day. Era nga tubeera tujaguza nga celebrating nga twongera okukola kye tuyita awareness ku nsonga ezikwatagana n'ebibira. In fact buli kika kya kibira katono akabira katonotono kabira oba kibira ddala okubanga tusaako kye tuyita awareness ku nsonga y'okusimba emiti ne importance y'okubanga kwegamba twetaaga okubanga tulina emiti mu society ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo gituyamba ki gitugattako ki kano olunaku olwaleero negatiddwako omwami amanyiddwa nga Aldon Walukamba okuva wali mu NFA oba National Forestry Authority, if I am right. Nsanyuse okulaba mukama wange. Nange okuba naawe abalabi ba Spark nsanyuse okuba nammwe ku makya ga leero era nga tukuza olunaku lw'ebibira mu nsi yonna. Wano mu Uganda tulina omukisa nti gavumenti etaddeyo amaanyi gonna okuba nti ebibira bibaawo newankubadde nti tulina ebijja si birungi naye nga ebibira tukyabirina era nga kyova nti olunaku luno tulukuza mu ngeri ey'enjawulo. Omuntu atulaba mu Uganda yandiyagadde okumanya ddala mazima lwaki tubeera tuyina okusoosowaza oba okukuumira ddala ebibira byaffe bino na mugaso ki byesinga okuba nabyo naddala ku bulamu bwaffe obwa bulijjo ng'abantu. Kansooke njogere ku bibira mu Uganda. Ebibira mu Uganda bivunaanyizibwa ekitongole kyenkoleramu era nga nze mwogezi ekya National Forest Authority era nga tulina ebibira 506 ebitudde ku bwagagavu bwa hectare miliyoni emu emitwalo 26 ebibira 500 mu mukaaga mu Uganda yonna. Wow. Era nga bitudde ku bwagagavu bwa hectares miliyoni emu emitwalo 26 15,741. Ebibira bino bisangwa mu bitundu bya Uganda byonna. Ekyewuunyisa nti ebibira ebisinga mu Uganda bisangwa mu kitundu kya Karamoja. Mu kitundu kya Karamoja. Wow. Era nga omuntu yandiroozeza nti Karamoja n'ekibira ekisinga obwagagavu mu hectares kye bayita Zulia kisangibwa mu Kidepo National Park. Kale ebyo bimu ku bye tuzze naye lwaki ebibira bikulu? Ebibira bino bituyamba okuuma oba ne mu okuuma obutonde bw'ensi. Obutonde bw'ensi bukwatagana nnyo n'amazzi n'okunuuna empewo embi mu mbeera gye tubeeramu. Kati emiti gino mu bibira ginuuna empewo esinga obungi okuva mu mbeera gye tubeeramu. Kale ebibira kikulu nnyo. Tetukomaawo nti ebibira bino mwe muli n'ebintu bye tujjamu katugambe nga mbaawo eddagala emmere. Kale ebibira kikulu nnyo gye tuli mu bulamu bwaffe naddala mu Uganda. Kakati no muna Uganda still wandibadde okitegeerera ddala nti bw'oba olina omuti kumpi naawe abantu ennaku zino mu bibuga tebakyayagala kusimba ku miti. Abantu ennaku zino emiti bagisuulira ddala gwa naggamba gwe nga omuntu akuvunaanyizibwa ku nsonga ekwatagana n'ebibira naddala olunaku lwaleero tuselebratinga buli kika kya muti buli kika kya kibira buli sayizi ya kibira kasita kiba nga kikwatagana na miti nakuzza eri society. Okubiriza otya bannayuganda naddala bwe yalina omuti mu compound ye mu lujja lwe naye ng'apulaninga kugutema? Omuti tegulina kutemebwa kuba omuti nga bwe nkugambye nti omuti guvaamu emmere oba emiti givaamu emmere. Mmere etya bwe tutambula katugambe mu bibira eby'enjawulo era bwe oyita mu bibira eby'enjawulo mu nguudo za Uganda osanga mwe muli ebibala eby'enjawulo ebitundwa oba si kyo ebintu ng'obutiko bw'otoosanga katugambe wano mu Kampala nti kya bulijjo olina obbusanga naye mu bibira eby'enjawulo obisangayo. Kitegeeza nti ebibira bino mmere eri abantu ate emmere eno ddagala ery'enjawulo nti likula tulaba era litugasa tulaba. Kale ensonga emu lwaki tulina okuza olunaku luno ate n'ebibira tubikuume mu Uganda. Ekyokubiri gye buvuddeko naliko mu disitulikiti y'e Kisoro nga we wali bannaffe bannayuganda abatwa bo tebatera kumira ddagala nga balwadde beesogga kibira n'avaayo n'ebikoola wayita essaawa 2-3 ng'abikozesezza ng'awona. Kitegeeza nti mu bibira muno mwe muli eddagala ery'enjawulo kabe kasinge n'erimu nga tetunnabaddizuula. Kale y'ensonga ey'okubiri lwaki tulina okukola ki okukuuma ebibira bino n'emiti egy'enjawulo. Ensonga ey'okusatu
ebibira bino bw'oyita mu bibira ng'otambula olaba ebinyonyi n'ebisolo eby'enjawulo nga kugamba byeyagala. Kitegeeza gano maka g'abantu g'abantu katugambe ebisolo nabyo birina obulamu kale maka ga bisolo naye tinga n'abantu banyumira okugendayo okwetegereza ebintu bino byakula bitya byeyisa bitya era nga ebimu bitugasa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Ensonga eyokusatu lwaki ku nnyingi ennyo lwaki tulina okukuza oba okuuma ebibira bino. Ensonga eyokuna ebibira bino bituwa newankubadde tulina emmere neya bulijjo katugamba amatooke lumonde muwogo emmere nnyingi ze tulina naye ebibira bino birina emmere ey'enjawulo etuwa ebiriisa eby'omu mubiri eby'enjawulo byoyinza osangamu katugambe vitamini ez'enjawulo nga E eziyamba okwerinda kw'emibiri gyaffe n'okuba nti tuba n'obulamu obulungi bwe tuba tufunye ebiriisa bino. Kale ensonga nnyingi nnyo lwaki tulina okukuuma ebibira bino era tubiwe ekitiibwa ku lw'obutonde bw'ensi ku lw'obulamu bwaffe ku lw'emmere ku lw'emibiri gyaffe n'ebintu ebirala ebivaamu ssente. Katugambe ng'ennaku zino gavumenti ya Uganda yateekawo programs nja kuwaayo 2 zokka mu programu nnyingi. Wali programu ya PDM Parish Development Model. Tuyina collaborative forest management tukwatagana ne ebyalo ebirinaanye ebibira okuba nti beetaba mu mirimu egikolebwa mu bibira okuba nti babeezawo obulamu bwabwe obwa bulijjo ng'ate bafuna n'akasente. Kati wano ensonga emu endala lwaki tulina okukuuma ebibira ne grow program. Abakyala bangi bafunye okuyambibwa okuva mu grow program ya gavumenti ne bajja nga bo bakola mirimu egikolebwa mu bibira era weebali obulamu bwabwe bulungi era beeyagala. Kale kyensonga lwaki tulina okukuza. Waliwo akantu akateganyiza ku bibira nkalaba nnyo eyo bwe mba ntandise okuba nga ntambulako up country kubanga ŋŋendako ewalako okuva ku Kampala ojja kwekanga nga ojja kulaba abantu ennaku zino batema emiti egy'ebibira ne basimba busimbi kalitunsi. Ekintu ekyo kirina engeri gye kinteganyamu nyinza okuba nnyina kyesitegeera bulungi gwe ng'omuntu omukugu mu nsonga ezo ezikwatagana n'ebibira ate atambuddeko akoze research amala. Do you think enkola gye tuliko ntuufu abantu batema emiti egy'ebibira ate ne basimba kalitunsi yekka? Ensonga eyo etutwala wange eggwanga. Gye buvuddeko nayogedde ku bintu ebiva mu miti oba mu bibira ng'ebimu ku byo zembaawo ebimu ku byo bye bintu ebirala katugaye ng'obutiko ebitavira ddala mu miti naye ng'ate tubyetaaga. Katugambe nga n'ensigo eziva ku miti gino egya pine ennaku zino kyazuulibwa nti girina emigaso egy'enjawulo naye ng'ate gavumenti ya Uganda yateekawo obwagaggavu bwa hectares 25,000 abantu balime emiti gino egivaamu ebintu bino ng'embaawo ebivaamu ebintu ebikozesebwa mu makolero agakola ebintu ebiva mu miti ng'embaawo. Kati n'olw'ensonga eyo bw'otambula mu Uganda amazima go gali nti bibira ebitaliimu miti gya payini ne kalitunsi bye bisinga obungi naye lwakuba ebisinga byakuumibwa biri eyo mu bwagavu bwabyo. Kati nga bw'ogenda e Kalinzu yuzi Pulezidenti Museveni yayimirira mu disitulikiti y'e Rubirizi ne yeetegereza Kalinzu. Eyo Kalinzu ekuumibwa National Forest Authority ng'eyambibwako gavumenti era ne Pulezidenti ava yayimirira n'agamba wano walungi. Kale ebibira ng'ebyo bannayuganda tebalina mukisa gubiraba bulijjo naye nga gyebiri era bye bisinga obungi. Naye kati wano mu hectares 25,000 zisinga ziri ku nguudo munnayuganda wayita bulijjo kyekireeta endowooza nti naye nga gyebiri bingi nnyo. Ontangaziza bulungi nnyo ensonga eyo nenyongerera ddala okuba nga ngitegeera. Waliwo kirala ekintu nina we nali nga tunyumya ku nsonga y'omuntu okuba nga alina ekibira kumpi naye oluusi nga wagula ettaka nga liryo naye nga kuliko ekibira. Omuntu oyo amala gatema muti ogwo oba naye alina okusooka na consulting abakwatibwa ku nsonga z'ebibira wadde ng'ettaka lirye naye amala gatema butemi muti oba alina okusooka okwebuuza. Bw'obanga wagula ettaka nga liryo ekisooka ffe nga National Forest Authority tetukwatagana ku byangula ya ttaka tukwatagana kulabirira bibira bya gavumenti ya Uganda. Kati mu nsonga ng'eno tulina ebibira bya Uganda bigwa mu bitundu nga 5 wali ebya gavumenti bye tuyita
Central Forest Reserves ebibira ebya government eya wakati ne tuzaako ebibira ebya Uganda Wildlife Authority ebibeeramu ensolo era ebimu ebyo ebibira birabirira wamu ne Uganda Wildlife Authority wamu ne National Forest Authority. Ekyokusatu bibira bibayita local forest reserves. Local forest reserves zibeera ku district era nga district ezinako obuvunanyizibwa era bw'owulira nti district forest officer oyo aba akwatagana ne CAO n'abalala abakulira district okulabirira ebibira ebyo. Ne tujja tuba ne private tree planters bano kati nga gwe bonoolima emiti kituufu era nga kituufu nnyo ekyo tukubiriza bannayuganda basinga bettanire okusimba emiti kati eryo tuluba lyakuna kati ne wabaayo ettuluba erijja lisembayo erya community forest reserves kati community forest reserve ezo zikwatibwako oba zirungamizibwa abantu ku kyalo oyinza okuba wagula ettaka naye ng'ate ekibira kino kyekikuumya oluzzi lwe tujjamu amazzi nga bw'onookitemawo oluzzi luno lujja kkalira n'entobazi ezivaamu amazzi gano nayo zikalire kati ab'oku kyalo okwo balina obuvunaanyizibwa okukukomako naye ng'ate bakuwa n'ekyokukola ky'olina okukola ng'oleseewo ekibira obe n'obulamu nawe osobola okweyagalira ku ttaka lyo ate nabo basobola okuba nga bakola existinga naawe kale no olunaku olwaleero munnayuganda yandiyagadde okuba nga ayongera okutegeera tukoze tutya gwe nganza omuntu bwe ndaba omuntu ng'akola omulimu ng'ogwo kuba tuyite eyo ne bannaffe ne batugamba bannange nalabye abasajja nga batema emiti wano ne wano banaye nkola ntya okuloopa emize gy'ekikanga gino ntuukirira ani bwe mba nga ndabye embeera ng'eno ng'egenda mu maaso oluusi munnange nammwe muli bantu muyinza okuba nga mulina we muli ne mulemerera okutuuka awamu oba awalala munnayuganda alaba Spark essaawe bw'abanga alabye awantu ewakolebwa emirimu ekika kino nga luwaatema omuti nga tateekeddwa kugutema ndoopawa ntandikirawa mbyogerako ntya okutema omiti oba okulabirira ebibira buvunaanyizibwa bwa kinoomu buli munnayuganda katugane n'oyo atali munnayuganda naye nga kimukwatako aba n'obuyinza okuloopera abo be kikwatako bwe biba bibira nga bya gavumenti ebibira ebya gavumenti eya wakati bino byenjogeddeko ebitaano mu omukaaga awo oba okuba ku National Forest Authority tulina namba toll free number era yo tosasula sente oyinza n'ogikubako kati gwe atulaba ku Spark TV eri 0800 0800 264 036 0800 264 036 gwe munnayuganda atulaba bw'oba wandyetaaza okubanga kwegamba olinako engeri gy'otaasa ekibira mu kitundu kyo mu society yo omukulu akunnyonnyodde n'akugamba nti osobola okubanga okuba ku namba eyo ate ojja kubanga oyambibwa bulungi nnyo mukama wange nga tumaliriza olunaku lwaleero mpozi wali kyesoogedde bw'obanga olaba nti ekibira kisaanyizibbwawo naye nga bekikwatako tebafuddeyo yonna gy'oli oli wa ddembe okunkubira essimu oba okuwandiikira Executive Director wa National Forest Authority tujja kutwala ensonga eno nga nkulu nnyo gye buvuddeko awo tubadde n'obuzibu nga wali abayingira mu kibira ky'emabira ne batema emiti ng'abamu bakozesa motoka za gavumenti abamu Executive Director yatuula n'agaa nti nina enforcement bampa aba UPDF bampa aba police muyingire ekibira ekyo mulabe obuzibu buvaawo baba kutte ndowooza mwawulidde amawulire twagafunye era ensonga eyo lwaki mbaga nti bwe mulaba asaanyaawo ekibira kyonna wandikira Executive Director oba kuba ku namba eya toll free tujja kukwataganya ensonga ezo n'abakola emisango egyo tubakwasisa ab'amateeka bamuyita Aldon Walukamba Communications and Public Relations Manager wali ku NFA oba ku National Forestry Authority. Olunaku lwaleero ensonga enkulu emuleesezza kubanga ayongera okuyisa amawulire oba okwongera okubanga akuwa awareness ku nsonga ekwatagana n'emiti gikuyamba ki okubeerawo mu society ku byendya ku byembeerawo yo ya bulijjo n'ebintu ebiringanga ebyo olunaku olwaleero kale nakugambye nti gwe wenna ali eyo ng'olina omuntu gw'olabye ng'akola ekikola
ekikolwa kino ekyokumalagatema omuti osobola ogenda maaso n'okuba ku ssimu ate obeere nga oyambibwa abantu bategeze ne ofisi zaffe we zirimu naye omuntu ayinza okuba yaleetaaza okujja omanyi waliwo kaliko oyogedde kati ffe nga bannabizinesi oluusi bwowulira akantu gaako waliwo ziri eka zoyogeddeko 20,000 ezigambibwa nti zaateekebwayo abantu okuba nga basobola okulimirako emiti gino egiri commercial omuntu yandyetaaza okuba nga abitegerako ebintu ng'ebyo ofiisi zisangibwawa ano oluvannyuma tubeere nga tubasiibula. National Forest Authority erina ofiisi ezeetoolodde eggwanga lyonna tulina kye tuyita ranges ate buli range ekulirwa range manager kati katugaye nga Embarara Ebushenyi wali office wano mu Kampala tulina ofiisi zaffe enkulu Bugolobi ku Spring Road tulina offices Ejjinja Esoroti Eggulu Erira wonna osobola otutuukirira mu districts eyo zonna tulinayo offices. Tweyanziza nnyo. Tumaliriza nga tumaliriza njagala okubiriza abantu bonna nti nga National Forest Authority twewaayo okuuma emiti ebibira bya Uganda byonna era nga tukubiriza abannayuganda bonna bakwatagirire wamu naffe okutuukiriza omulimu ogwo gwatuweebwa gavumenti ya Uganda ku lw'abannayuganda bonna okuuma ebibira bya Uganda. Kino kikola otya? Tukwatagana n'abantu ba bulijjo bangi mu kukuza ensigo z'emiti, mu kulima emiti, mu kukola mu bibira, mu kutumbula ebyobulambuuzi mu bibira. Awo nno awamu tukuume ebibira. Kale mutwegatteko musobola otutuukira mu ofiisi zaffe zonna. Nze nange wadde sibawadde ennamba naye mbaayo mu ofiisi Bugolobi ku Spring Road musobola okuntuukirira bwe muba mwagala otwegattako era wamu ku lw'obulamu bwaffe n'embeera ennungi ey'obutonde bw'ensi n'amazzi tukuume ebibira kuba ebibira bye bitandikirwako okuuma obutonde bw'ensi. Bw'otema ekibira n'olutobazi lujja kala n'amazzi gakale awo nno obulamu bukaludde tebujja kubeera bulungi n'omulundi n'ogumu. Bamuyita Mr. Aldon Walukamba okuva mu NFA oba National Forestry Authority. Obubaka kansuubira obufunye bulungi nnyo era ng'olunaku olwaleero tuli mu kubanga tujaguza olunaku olw'ebibira mu nsi yonna ne Uganda munnange naffe tuyina ebibira ate nga kitukakatako omukulu agambye tuweereza ddala ebibira ebiwerera ddala 5 n'omusobyo byonna byonna biri mu ggwanga Uganda. Buvunaanyizibwa bwo nga munnayuganda wadde nga ye gwe mulimu gwakola ogumubeezaawo naawe kikakatako okubanga osobola okukuuma ebibira bino bakugo reporting akola omulimu ogwo kubanga si mulungi. Ku Makya tukwaniriza gwe yakatwegattako ziri 15 zennyini ezakayita ku ssaawa emu